Mtabani wa Museveni sebo. Olina ebintu by'owandiika ku bijja sibeerabeere kubaza ebintu bisobola byayita simanyi ba Twitter bambita Twitter. Olina gy'osiiba siiba eyo n'ogenda owandiika gasiya gy'osiibire bayitawo ba mu Twitter bayitawo Twitter. Omukutu empatanya ya internet eyo gye babeera bayitawo mu Twitter sisobola zitwitter sizimanyi. Ne bampa ebihando byammwe bampa ebiseera bisinga ebintu by'oba postinze nga bivoola era nga bimanyira birengeza omukulembeze waffe. Bw'obanga mu grade gy'olimu gwe wante okyali mu dogomezi lowooza nti Bobi Wine asobola okwesiba ku Banyankole then olimba. Bw'obanga ku magezi go gwolowooza ogenda kubeera bubezi awo first sani yasi kubeera bubezi ng'okuba drink kale omusajja akuba drink bakuwasa batyensi ndi goli mu head of security mbunawo ddaeri olengeze omukulembeze oyogera mu Banyankole simanyi bwa Banyankole simanyi bikoze bitya ekyo kyo toyiza kuddawo n'ogamba nti Bobi Wine yesiba ku Banyankole kuba ye musinguzi and all these things. Then you talk a fuckery general weta general ki obucepe bonna bubbe kitawa obukunwanika tetunna kugamba buno oba kiki mboba ki obucepe bakwanika bwanike mbunawe musimanyi bw'oli general ali akubwa general gwe muhozi general waawa obadde buwezi mu nyumba ya taata wako wabuja sozi zambizi buli wakera naloza nakwongera chepi buli wakera nakwera nakwongera chepi omanyira omukulembeze babita gwe simu Nyankole gwe bamuwa owai babi simu Nyankole toddamu kutengera Banyankole okuta Abanyankole tansi kubeera ngo bateeka mugasiyawo buli omu omugamba ku kino buli omu omugamba kino onomulengeza ki toddamu kumanyira Bobi Wine ku Twitter abo musimanyi mayi oli yakuleka dda bw'obeera mufiringa looza nti bwogera kera ku macha mukola akawanyi k'okuwamba mu Museveni musimanyi Museveni akuwa obuyinza nti gwomu ebyo twabitegeera tolina Uganda gy'ogenda kuwamba tolina general w'okulya embizi n'okuba zidwiki n'obeera nga tusalira kwambala mpale bagenda gamba of disrespected general waawa mujene muhoze ebitibwa mubba bibbe kwambala masulubu na kumanyira abantu mumanyira ani muveri mwenda nikananika obugundi oli ku Twitter musimanyi Bobi Wine sikirasi muganda wange gwaliyo simbi eva bini vena muluka chief ngolondeddwa abantu omuntu wakunsigwe nasibali nakaba muhozi kuwadde posting kuwadde yiyo eva bini nominated ewantu wonna ne bakusimbako line bale bagamba kati oli gundi wa kibiina wekitigwe muhozi you totally nothing otula butuzaawo kitawo nakuwa chepe nomanyira abana Uganda mubesaneza omunyu w'omusoro mubadde bubeza mu government mwawamba nampambe mwajja na mundu kitawo bali bamulonzeeko ku president Kachangajja ubone ya nibyo mbeba mundu biro biveko yo including Banyankole in this kind of focus yo including Ugandans in this kind of focus togeza nakira abagamba nti nubya ndiri yafunde buto yuli muntu yenna afunde I got this reliable source and information bonna balamu ne bakubiddwa tebasobola kwogera ndi muntu bamukubye omutende bokusose bula tasobola kwogera ezembizi muhozi naziwe house abo ne basibanya amisi kigundu abo ba mafia babo bali todaba nabo musajja babana babandi bali mukutta nubya ndiri in a very critical condition njode ko chami mwalende agenda lo ya wa Bobi Wine bali masaka bali na yembua jibata sonyi sale kano sande okanywa musayo musajja omusi sibanyi sekano sande ali awo sirimu amuyubude yubude babu dusere mutako bakutabana babandi bali eri bali mu tebannalya mmere baba kuba ebiso. Let me tell you these things and quote me right message no mujikwate nege ne bagamba lwaki baganye campaign mu Uganda ne bagamba byabakama alina plan yabana Uganda kubeera nga babbo obululu ne bagamba bagenda bago bakupenda sikundi ezo loza mwakirabye mayina si video tenakwa ne bagamba ati kino mukirabanga ekyo kubeera ubeza bagambe simete campaign mu Uganda campaign je ziri mu Uganda banya mu Kampala ne bagamba byabukama wakyaganye abana Uganda basembere byabakama is just simple stupid. Lwaki kwamba byabakama is a stupid man zina kimanja ne bagamba nti ono omusajja agenda kutuuka agambe nti no agenda kugoba wa abantu mugiro obululu lwaki omuna Uganda ovaawo ng'osudda akalulu olagawa temuvaawo mbegayidi ne mbesa baba na Uganda agenda okulonda akalulu tokasula mu toilet tovaawo they want to rig votes tovaawo yimirira war. I knew this was coming, I knew it. Okamba to omuna Uganda agenda asula akalu at the same time ngeno omugamba mbuna adeka nga agala wochi gwo omuna Uganda wabeera nakuma akaluke gukika kasi byabaka munyoka amazi olumiro wawo. This is how Bobi Wine came into power. Bobi Wine bali bamubya akalulu ekyadondo ne bayimirira ne babeera ne bakabana ne bagala kujja kama sanyara za muteringi Bobi Wine yani baderera wali ne yalemerawo yikiye kwa kuzesa Bobi Wine yani badde mubaka wa parliament kiro kibabulya. Bobi Wine will never have been a member of parliament today singati agamba abantu kuma kalulu wako. So byabaka malina pulani akugamba nti nze genda olonde udeka olage wa goli musirwa lonze no gendeka tamuvaawo
Njogera abantu kadda bangaba NUP bangambe kole video eno ngabanga era bangambe penge gamba abantu tebavaawo. People share this message. Tolonda akaluko novaawo. I have talked with the principals and all these people abali here ku ground bangambe penge tugambe andi rumbuye. Bokola video abantu nabagambe abantu tebavaawo. Keka nakawanya akali wako kwata mu kalulu. Don't go anywhere. Watch ovaawo. Watch ovaawo ngoloza akaluluko. Akusindika wakaya kuwadde mbere akuletera omukazi ogenda kwebakako kyakusindika wakaya sasula obiru kasitwende obere wao awo temuvaawo ogenda okubeera film mbabulire ekituufu okuleta obululu bonna bwatiikizo buyingizaamu nga gozeka okwata ebibokisi babululu obuyizaawo nga gozeka tebajja kukubulira nagenda kubala bululu balimba ekirala waliwo akawanya akalala akajja mu kegenderezi keekana akawanyi balina okumekinga siwa abantu abamu tebalonda mujja kubiraba Kampala bagenda kumekinga siwa tolute bunnatuukawo ebitundu basubira Kyagulanyi okuwangula bugenda kujja leeti mulina okwegendereza mujja bawulira nti ab'Masaka bafunye dda and today kansubira nti byabaka mu bululu obutuuse ku polling station b'ebitundu ebimu nga bwatuuse dda process mwali badde mwagirwaninze dda okusinga okuyita zi press conference neyogera gasiya kansubira buli munnayuganda waali akitundu kyalimu obululu bwatuuse dda bukuumiddwa ate okumanya electoral commission byabaka bandabagamba mukwate byabaka just murder that guy. Murder him immediately. Ono omusajja nsi evansa gitunda gituza ko dale buwagu. Find that man and murder him immediately. Kill him. Ensi evansa gitunda. How can you ofulumya list electoral commission okumanya bannange butulaze nti muli basajja basiru nnyo. Museveni yenyinyi otwaze tuli dictator ofulumiza list ndi General Muhozi General Swanyi Salimu Sale mukume ebitundu bino General Matako Mutako kuma bino ebitundu webi oleta ba generali bo yibotunda akalulu ebintu byakalulu bibera mu ate ba generali bensiko Oyimbudde na list General Maziga Mutako kukumeno ono mtabani wo mnyu wo mwenge mbwa kumeno ono Sibanya Veri Salimu Sale mukumeno aba generali bo yimbula mu byokulonda bacho ukanga bukanzi bantu bwega twali karutaro kicho ogamba mbwa hiya bayimba gambye mugende before byammwe mwaka lya mazi lwaki mukanga bana Uganda mu malonse ndi waliyo olutalo lujja baganda bange ono omusajja agenda kekana akaseera agenda lwaki Bobi Wine wazze mu opposition eno olwalero no mutege kuba buli jote buli opposition ntuufu basajja mwe. This is why ne mutabali wa mufudde comedian have never seen Muhozi ze banga le badde manyi yakuyabwe kuzija sibubiya bwe ne mukuba naddabuzi wone WSFC bwe madara ne Muhozi olaba na kitawo muyambe ko mukana akalu by sounding like as an idiot buli lunako osiba ku Twitter oberanga mu siro Bobi Wine by the way Bobi Wine anyambya kakidu kimu Bobi Wine bana abasajja twali tegedde nti ndo balegeza if you had not come into these elections today batu tebanga bakwata abanyankole bannawe babateeka we bijanye ebyebiwanyi wanya okimanyi ti besi yatuyisamu eggaali ebisanja bisatu nga just twebase besi yatuyisamu eggaali ebisanja ebi nga twebase Muhozi simulaba nkonga asawulinga ng'omusiru omuwumba tuutu thanks to Bobi Wine mboyimbude Basalimu Sale oyimbude Saliba gundi mbugwende gundi oyimbude abajere wa Maziga Mutako muli batono ng'ensi eganye mwe mbabulira ensi bwegamba nti eganye mwe muli batono you just a few people muli batono nnyo mwe Uganda bwegamba nti no oyo generali bo muyisa Basalimu Sale abali bobukopa omuna Uganda asobola otuuka nga ne muntu tezikyakola kino nkibabulira bebyokanga abana Uganda abana bajje bajira bata mu byokulonda bajiramuwa nze omwana omukulembeze bwatyo omukulembeze ono mwana yabakira sita tubana mu nsi nga cowboy oluguudo lwoyitiramu lwo sirukole naye mbw ali mukola z'ekkongo